Yes, eyakatwegattako kino kyekiri emayuge annabagambye tujja beeranga live nga president asimbula ate tube ne live nga president atuuse ku venue okubawanga speech lwaki tukola bwe tutyo president bamuwadde enkoko yes tutuuse ku venue abantu bangi share the people, the population, the congregation. Abantu bangi nnyo abazze okulaga president yaabwe. Mayuge ekisaawe kyakulireko eno yekyasinze tetugenda balimba eno yekyasinze Share. Mayuge on fire. These people have overwhelmed the police. They have overwhelmed the police. The police could not stop them from accessing the venue where His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu is going to be having campaigns from. He's going to be holding his speech and holding his campaign. So the people of Mayuge are very many. They are very many. As you can see, the pitch is full. Wow.
bano bangi Mayuge on fire bano bangi nkugambye basinziza poliisi amaanyi bano bangi Hello Ugandans, hello Africa, hello world. We are here live from Mayuge. We are here live from Mayuge with His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, Bobi Wine. This is Mayuge. This is Mayuge. It is in eastern Uganda. People have showed, they have expressed their love for change. Their need for change is so high, and all what they say is Museveni must go. Come 2021, it must be the end. So whoever is watching this video, please share. People are very many here, not because we are lawbreakers, but it is because of the love. Remember, the Electoral Commission of Uganda gave guidelines about 200 people only allowed to go at the venue of any presidential candidate's campaign. But actually, what has been happening all along at His Excellency Robert Kyagulanyi's campaigns, people have been very many, not because they want to break the laws, but it is because of the love. It is because of that expression, that need for change. So whoever has just reached, share. Eno Busoge tulaze machuwa abantu babaganye ne babakwata naye apaka ate bwe bakoze bwe bawaguza mu maanyi sofa tiyagasi atannaba kujja naye nga amasasi ago mangi, amasasi agavuzeeko awo era bagezezzaako okwarestinga Dax Vibes muganda wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yes, the police is trying to chase people. The police is trying to chase people, as you can see. The police is trying to chase people. The police is trying to chase people. The police is trying to chase people, but the people are very many. Kangende kweri drone. Ongeza omuliro.
This is Mayuge. This is Mayuge. Share, share, share. This is Mayuge. Share.
Mic check. 1, 2, 1, 2. Lukman. Omuzinga w'ekyaffe kisigaddeyo emabega kyobulaba sisobola kuwuliziganya nammwe bulungi naye njagala mbasaba musirikirireko bagambe ebigambo bibiri oba bisatu byokka. Ebizibu bya Busoga tukimanyi nti bingi nnyo 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 nnyo. Sharinga. Mayuge, we are in Mayuge. Thank you, Mayuge. Mayuge. Check. Nera semmerayo. Check. Mayuge. Sharinga. Okay. Share.
bamuyita Ngobi ni mwana wa Busoga. Kakati batali bange, baganda bange, bamama bange, nsaba mumpulirizeeko. Obudde tulina obudde butono nnyo. Bulijjo tuli konna mwena muwulira. Bulijjo kulabirawo kampeyini za pulezidenti babala ebbanga erisinga mu myezi 3. Naye Museveni yamanya nti agenda kufa singa Ngobi. Yatya nnyo. Yasooka n'agamba nti kampeyini zigenda kubeera ku radio na TV. Bwe yamala n'agamba polisi n'amagye nti Ngobi tagenda ku TV na radio kubanga eko. Bwe yamala n'agamba Electoral Commission nti basale ku nnaku. Kyobalaba kati buli nnaku lumu tulina okugenda mu disitulikiti esinga mu 3. Kyobalaba one day we are in Karamoja, another day we are in Mayuge. Naye manyi nti ebizibu byonna ebyasooka mukimanyi nti mbimanyi. Olwaleero mbadde nnyina okubeeranga olunaku lulamba, naye kubanga tewali budde ate nga tuli ku missoni. Tutuuse wano nze kanze njogedde naye nga tulina ne bakandideti abalala bangi. Naye mu ngeri y'enjawulo njagala mumanye nti mpanyo abaana ekitiibwa. Abaana ba Busoga bonna mbagala nnyo. Naye waliwo akasaada akamu, akasaada kalala. Muzikirize kabalaga akasajja ako. Akasajja ako nakasanga mu geto ng'ebikaluma bye binnuma. Nali manyi kayaye ka geto nagenda okumaliriza ng'akasajja kalooya. Aka akasajja bakayita Alex Waiswa Mufumbiro. Imuka Alex Waiswa Mufumbiro. Abejinja Southwest. Ulira abejinja muwulira olwobaka njagala butuluke ku baana b'ejjinja. Olwesi temugenda mulaba mirundi mingi kubanga omu kubagulira kampeyini zaffe. Okole kampeyini n'agamaze embeera nakazi. Kakati basinala abakandideti baffe balala muzikirize njogere ku tuzuka. Ebizindalo ebifu nenda tuteere omwoyo tuwuliziganye ekibaawo kyekimala. Kakati ensonga esooka manyi bulungi nnyo nti bwe nali nkula Busoga yali biggest industrial town si mu Uganda mu East Africa. Naye kuba Museveni bwe yabamba ensi yaffe abaana ba Busoga yabafuula abasireevu. Nkidamu yabamba ensi yaffe abaana ba Busoga yabafuula abasireevu. Eyo ensonga lwaki wano Busoga tulima ebikaado, aye ebikaado tetubinaako buyinza. Oŋŋamba otya nti ogenda kulima ebikajjo naye nga gwogenda ebiguza wasaawo ebbeeyi gy'obigula? Oŋŋamba otya nti ogenda kulima ebikajjo
naye ate nga n'okubitunda balina okuwa layisensi. Kati ekyo kitegeeza nti buno obwavu buli politiko. Njagala okubasuubiza nti bwe naabeera pulezidenti Busoga will be for the Basoga. Njagala okubasuubiza nti bwe naabeera pulezidenti tugenda kukomyawo di society. Njagala okubasuubiza nti bwe naabeera pulezidenti omunnansi omuntu wa bulijjo ajja kuba alina obuyinza ku bbeeyi ey'ebikajjo by'alima. Nsobola okwogera olunaku lulamba nga njogera ku bikajjo, naye muzikirize nkomala ku bikajjo. Ensonga eyokubiri, mumanyi bulungi nnyo nti nno eno Busoga yali esinga amasomero amalungi. Nze bwe nali ndi muto ng'ayagala nnyo okuyimba, ekirooto kyange kyali kya kusomerako Namasagali College. Naye njagala olwaleero ogende otuukeko Namasagali College olabe bwefaanana. Omanyi lwaki Namasagali College bagitta? Kubanga Museveni talina talenti. Ne balemesa abaana ba Busoga bonna okusoma. Tebwaba baana ba Busoga babatalina ebikajjo abagendagenda ku nnyanja. Naye wulira olunaku lwaleero ennyanja nayo tubiwulira nti bagitunda. Wano waliwo abaana bakola ku nnyanja n'ozolaba. Ne mwenna mumanyi nti ennyanja kati tekyali yaffe. Ennyanja bakubirako abaana bagiteekako amagye bakirayo n'abantu. Njagala okubasuubiza nti bwe nabeera pulezidenti ennyanja yammwe egenda kuddamu efuuka ennyanja yammwe. Mic check, 1, 2, mic check, yo, 1, 2, 1, 2, yeah. Njagala nsobola okwogera olunaku lulamba ku bizibu ebiri naye kubanga tewali budde kankomaawo naye nga mmanyi nti mukimanyi. Ensonga enjagala okusembayo manyi nti ensonga nyingi nnyo naye njagala okwogera ku nsonga ey'ebibira n'ensonga y'ettaka. Mukimanyi bulungi nnyo nti Museveni n'abasajja be be basinze okubba ettaka ly'Abannayuganda. Wulira, basooka okubba ttaka ly'e Buganda, ne babba ettaka ly'e Busoga, ne babba ttaka ly'e Karamoja, kati bali mu kubba ttaka lya Uganda yonna. Bakagwa, bino byenjogera tebajja bibagamba ku TV. Mic check. Bino byenjogera tebagenda bibagamba ku rediyo. Bino byenjogera tebagenda bibagamba ku TV kubanga abyogera mulira abyogerako yafa. Naye njagala olaale bamugambe Museveni nti ng'obita kutya. Olwaleero sigenda kwogera ku malwaliro
sigenda kwogera ku bwavu, sigenda kwogera ku bbula lya mirimu, ebizibu bingi nnyo sigenda byogerako, naye nga njagala mukimanye ti ebizibu bya Busoga bindi ku mutima nga Ngobi. Era singa mufuula president ne mufuula ne national gavumenti empya egenda okuddako. Kakati njagala okumaliriza nga mbategeeza nti okumala yo mic check 1 2 1 2 ochalira mtereze wima mwana okumala emyaka mingi Museveni abaddenga ab'obululu era ng'agezaako okukibateeka mu bwongo nti akalulu tekakola, naye mwenna mukiraba nti nkidamu mwenna mukimanyi nti tuli abantu bangi naddala abavubuka. Njagala okubakunga mwenna mubeewe mu yo check 1 2 watirawo wenyini tebaawo awo yogera ebigambo bitono nnyo kubanga tulina okugenda nga tetulina n'ogenda bugiri. Njagala okubakunga baganda bange akalulu kakola kyokolaba nga Museveni atidde nnyo. Maisha ya ayo nyiri kahaya kakwate ale as kambi bagambe mangu njagala okubakunga mwenna muveeyo mulonde mwenna. Oba alina omukadde ng'ali mu nnyumba nga talina batuuka polling station mumuyambe aveeyo alonde. Temutuka okulonda twetikinge awali ambuleera. Togenda kusanga linnya Bobi Wine Kalulu, togenda kusangako linnya lyange Ngobi Kalulu, ogenda kusangako Kyagulanyi Ssentamu Robert n'akalondero ka ambuleera. Nibakandidate abalala balina ambuleera kolaki okulonda ovaayo amala okulonda tokola ki tovaayo mukuume akalulu. Kino kisoboka
twakikola ekyaddondo, twakikola ejjinja, twakikola ebugiri, twakikola ekunjiri, twakikola amaluwa. Museveni kubanga atidde nnyo asobola n'okunkwata nze n'ateeka mu kkomera. Naye njagala bawulire kino kyatandise tekigenda kudda mabega. This is irreversible. Nenda bagamba bino ebigambo naye sisobola kumalako nga ndi nzekka. Tufuula abasiriivu mu nsi yaffe akali yaffe ekyansi kye tulina ono ekyansi kye tulina mulole mukuume akalulu mwekolemu omulimu mwekolemu gurupu z'abantu wakiri 20 ku buli kyalo. Buli omu ku mmwe beera komanda, buli omu njagala abeere Bobi Wine. Kino tusobola okukikola era tugenda kikola. Njagala kumaliriza nga nsaba muganda wange Alex Raisa bakandidaati baffe bayimirire okweno ovaani obanjole basobole bamanya banje tuno si Kyagulanyi eka naye ffenna nebalina abantu bonna bawulireku ensonga n'emalige tubigenaku era naatuuka era bijja kutambula ensonga ereere. MP wabunya West anaita Mustafa Kyagulanyi kamaze okuva muki so MP wa Mustafa alamuseeku weegawulekole Sewone yansiisa okumpi omukisa guno ni pulezidenti waife Kyagulanyi Ssentamu okuba ali mu kitundu kyaife nze komanda w'ekitundu kino. West Bunya East anaeta Silas Mukwanya era yena ali kabonero ka Umbrella. Mr. President, sir, Musa. Okay.
swati owa black abantu bangi Yes, Naya. This is Mayuge. This is Mayuge. We are heading to Iganga, the second rally now. We are from Mayuge. Thank you, people of Mayuge. You have showed solidarity. You have stood together with the people of Uganda. Thanks so much. Mayuge, Mayuge. Mayuge mwebale, no. Mayuge. Kibumba abakoleki abampeera omukisa. Yes. Mbadde mbalinda tuve mu bireekaana mbawe ku updates eziriwo nabalazeeko ku president ng'ava we yawummulidde okujja wano e Mayuge. Eyo yonna ate wabadde buzibu wabula ekkubo lye mulaba wali eryo ekkubo lye mulaba simanyi oba muliraba akakubo k'ettaka kemulaba ako akakubo k'ettaka kemulabye ako Vayo. Yes, badde nkyabaako updates. Abantu bazze bangi no. Yes, abantu bazze bangi nnyo era nga tuproceeding nga tuva Mayuge ate tugende e Iganga. Tuva Mayuge tugende e Iganga. So Iganga wait for us. Leero tewabadde mbeera ya kutukuba wabula police era egezezzaako okuba amasasi ekubye amasasi nga egezaako okutubulookinga oyita mu kkubo eryo ery'ettaka erya shortcut ng'eyagala tuyite eno naye abantu b'e Mayuge beebeereddemu nnyo era bagambye poliisi temulina kye mutugamba kyova olaba bo bazze nga bangi nnyo. Pastor Muwanguzi, Waisu Alex Mufumbiro, Swengere, they have really done a great job in mobilizing. Kati tugenda Iganga, tugende Kamuli ewa Genobijirwa, ate nayo tulabe ki ekigenda mu maaso. Naye nga kati tugenda Iganga, ate era tweyongereyo. Eddoboozi leero tonotono, ndimu omusujjasujja naye nga tuli mu struggle, teri kulwala. Yes, this is Mayuge.
abantu mwebale bemayuge mwebale nnyo abantu bemayuge mwebale nnyo Alfredo Alberto thank you so much gwe tova ku timu Kyagulanyi TV nakuyize Alfredo thank you so much. Yes, Mayuge, thank you so much, Mayuge. The president is from speaking to the people of Mayuge, is from addressing the people of Mayuge, but still again, bakyamubula mbagamba president katukuwerekereko era bangi nnyo nga wobalaba maaso awo bangi nnyo awolaba fulaga ya Uganda nagamba omukulembeze waabwe era ali eyawolabye fulaga ya Uganda era nga agiwanika ye Deni City the flag raise yagasi atandise Kyoleko kyeyune kawomerera Listen to the entertainment. Yes. Abasirikale bagezaako kubatira gaasi. Yes. Katufune emmotoka tusobole okugenda tulabe ekiddako. Katufune emmotoka tulabe ekiddako.